wa my dad oboli mama wange oboli senga wange sijja ku discussinga masasi. That's my stand. Oba daddy ayagala okuwagira Pastor Bujjingo amuwagirire eyo. He doesn't have to include me. Amuwagirire eyo. Sagala bintu byakuteeka mu bintu bya butemu. Abajja okutta Pastor Bujjingo sibamanyi. Era setagana kubamanyi. Kati goba oli eyo ngolooza tise kubanga bo Pastor Bujjingo family friend nange ejja kutuuza wana ekitwe kyange ntandike Pastor Bujjingo badde babose. Pastor Bujjingo mbiyingira muntya ana mwe munyambe mbiyingire muntya kyekямuluma Junior tatuwagidde Junior abadde alina okuwagira siina byempagira Pastor Bujjingo kubanga madda sirale. The more supporters you have wofuna omutemu. I don't work in police, neither do I work inside. My life is very clear. I don't want to enter into Pastor Bujjingo's affairs. Nange mbiraba nga we mubiraba. I've learned to control my mouth. Njizo okusirika. Sibuli ekibaawo nti dunia nja kujja wano I take a side. No. Bolaba nga muzaddewo nga ne wabanga taatawo nga ayina ebintu byayagala okuyingizaamu tokkiriza. Don't accept. Koja kufa. Kati ani yalumba Pastor Bujjingo? Let me ask you. You also don't know. Kati odibeti yatya ku mutemu gotamanyi. Do I know the madala? Manyi bye yali ayagala. Mwena mumanyi kye yali akimi. Lwaki mu motoka yattawo SFC yeka. Gwe liyo omuntu asobola olumbe SFC n'amutta. Kyekiriza ne president tali safe. Kati nzije ntya mu Pastor Bujjingo family friend. Sibanya amugulira eddagala. Daddy. Nzija mu bintu byo. Gobo yagala discussinga batemu. Nze daddy yankubira. Sibanya abatemu nabazudde nina akatambi janko ne mugamba daddy. Sijja kujja. Era njagala tuwawukane. Sijja kwogera ku batemu besitamanyi. Bwe muba Pastor Bujjingo bamulumba agende ku police. Ze sikola mu police. Social media is not court. Social media si side. Owange njogere ku batemu. Mbaga zaki. Bali bakimyeki. Mwena mufokasize ku Pastor Bujjingo. Naye ono omusirikale ye gwe bakuba amasasi. Yani. Abantu babera n'ebintu byabwe bibakola. So, I will not accept to be dragged in any analysis of murderers. Nze ni mwana muto. I still have a future here. Leka Gashumba abyogere. Frank Gashumba taina live, taina Facebook. Gashumba akumibwa maji. Let Gashumba talk about the criminals. Bala mutaina bakumi. Bala mwajako le Facebook live. Atubulira abatemu bavaawo. Is it me who is come to talk about the murderers? Is it me? I'm not stupid. Is a silly musiru. Taata wanga ina maji. Let him discuss. Neze sijja kuyingira mu bya Bujjingo. And then a person who thought that I would be here. Banange pastor babadde bamuse bani. Bane pastor asimatu se atia. So waliwo bye nagano omwaka guno. Nzo okuva isiba we yafa. Nabiki toteeka linnya lyange mu bintu bya butemu. Kati eyase yani. Kati njogera ate ku muntu oba abadde balumba Pastor Bujjingo be bakwano baba muliranye. What if nga nange nzija ndeeta ekituwe kyange
anti twogera nnyo data tuya obutemu baddewo ebyo twabirekera bali abataasoma leka bataasoma babyogere kakati daddy wherever you are I will not support Pastor Bujjingo period. Neither will I enter into that case. When you watch yes, Pastor Bujjingo mukwano gwaffe. Ne ku graduation yange yaliwo. Era mwagala nnyo njagala awone. That's all I can do. To wish him a quick recovery. Sina video gye nali nkoze. Nga ngamba nti tebamulumba. Mwena abadde ba followinga. Me, I have been neutral. Kakati daddy gwe sigala ngo yogera ku byabatemu nze nzijamu ze mama ange yabiŋŋaana. My mother called me nangamba Julia don't enter that case kwekisoka batemu sibamanyi ne gye bali bagala sikimanyi kati n'olwekyo let us disagree on principles. Je sijja kufa. I will not die. Mwabayina amaanya abatatya kufa mubidiscuss. General Tafire yavaayo. Minister Internal Affairs nambu naye tabitegeera. Kati nzani abitegeera. General Tafire temwamuwulira. Nabuuza n'okubuuza mbu General Muhoozi yani. Mu General Muhoozi akola mu police. Zino ntalo z'aba General. Let us who is who. Kati Junior nyingiriramu waawo. Jeno muno jeno mulala agambye jeno mulala yani Jeno Tafire temwamuwulira yaga Jeno Muhoozi yani kati ngalaye ndeeta omutwe gwange gwe audio ya Jeno Tafire mpaka nakati njiddamu enjiri windinga bamga general mune pastor bamukubya amasasi nabu Jeno Tafire yabuuza Jeno Muhoozi akola mu police namuga yabadde offside bana ebintu ebimu mubirekere ababivunaanyizibwako ojja kufiira mu byotamanyi ofiire mu byotamanyi bajjeno bansazeewo okulwanagana nze ndi ani tamaleewo abo nga Jeno Tafire adda mu Jeno Muhoozi who is who saya abuza Jeno gomuntu atukira obuuza gwe bu Jeno Muhoozi yani nabuzo bakola mu police nenga ati Jeno Muhoozi tweet ye yali nnungi kubanga Jeno Muhoozi teyagamba kunti omuntu oba ati waliwo eyase yateekayo condolence message. Tweet ya Jeno Muhoozi yali clear teyagamba kunti EDF teyavaayo gamba nti oba kino ne just oli munnamawulire eyali abuuza Jeno Tafire yamubuuza bubi kati Jeno Tafire ye minister wa internal affairs akubuuzizza Jeno Muhoozi yani kati nga nange nzija nti kati nange Junior nzize mbiyingiddemu abate siina kyemmanyi siina bankulimbye nze ndi mwana muto munnange nawe enkoma wamaaliwo ebintu by'otuluya ng'olaba byabanene nga byabanene wuiziwu era Jeno Tafire yagamba nti ne police report gye baali bakoze yagigoba baddemu bakole endala kati nga nzija mbu Junior kubanga Pastor Bujjingo mukwano gwammwe jangu oyiwewo omubiri nga nguyiwawa luyali awo oguyiwa waawo bajjeno bazze kati nga naawe oleeta ebinnyo byo bambi omwaka guno oba gwe maama wange oba gwe taata wange oba oli senga wange oba oli jjajja wange I'm not going to discuss anything related with gunshots. Ekintu kyonna ekikwatagana n'amasasi tujja kundabamu. Yereka Gashumba abyogere. Franka Gashumba ayina amagi. Lwaki takola live? Bala mwakolera live.
MK project nene bonna bateekeko live zaabwe babyoge lwaki nze junior waabwe n'omuntu obaako wookoma weebuulirira bukubanga taata waagambye bino si bya taata kugamba bino si bya bazadde. This is murder. Omuntu yafa gomanyi kesi gwe ng'omuntu afudde gwe mwe eno kasi mwagizanyiramu ninga tikino kintu kinene nnyo. Bino si bya taata kugamba bino bya mada. Taata nga akola mu side bw'abadde ayagala kunoonyereza bati bamuwa omulimu mu poliisi naye nze ankubira essimu mbujjayo tukole program bwesibayo abatemu nabazudde ng'obazuulawa. Dadi yandeke nze singira mu bintu ebyo. I have isolated sibiyingiramu. Family eyinza okuttisa. Family eyinza okuttisa. Baveeko baviireko ddala. Nze maama wange yaŋŋamba sibikusangamu. Nenzire wange nenneebaka. Kati nga bankubye amasasi dadi agenda kukola woki nga bw'omulaba musajja wattu. Agenda kukola woki. Oza dadi yagambye, sa dadi yagambye. Bino si bya dadi kugamba. Bino si bya Waragi. Si bya kunwa mwenge. Bino si bya kujja ku ng'otamidde. Abatemu. Bino si bya Waragi. This is reality. Ntemu byesonyi. Want to drag me into a murder case? Kazi junior ndi musiru. Sina mama wangambulira. Tibito ebivemu. Dadi ne bw'onaayomba. Sijja kuyingira mu bintu bye sitamanyi. Gwoba oyagala kuwagira Pastor Bujjingo muwagirireeyo. Si ku peegi yange. Kwa ekisooka tetukola mu poliisi. Leka abapoliisi bakole omulimu gwabwe. Leka saidi ekole omulimu gwayo. Naye bw'onaaba omaze okunwa Waragi ojjootamirire ku live. Sa Bujjingo abatemu abase Bujjingo mbamanyi nedda zetonteekamu. Don't put me there. I have a life. Abantu bafiirwa abazadde obulamu ne butambula. So tonteeka mu ntalo z'abantu abo. Mwozi project nene si fefeka abalina okwogera. N'abalala boogereko. N'abalala boogere. Gashumba nga tannakola live. Mukwano gwa Bujjingo ennyo ye nga tannakola Facebook live. Nze Johnny aza abagikola. So bala mu data yamubula. Kwabe babimanyi. Nani badde nsuubira Balamu chairman MK project okwati ali ku Facebook atubulira omutemu gwe bagobye ono. Ebintu ebimu tubyegende empola byotamanyi tubyenyigaamu because you want talkability, you want shares. Nze Junior ndi diplomat. Aba mumwagalambe nze I can't be my father. Era mujja kulaba difference. Nze sobola bayi ekyassa mutabani wa Nadduli jakana kwagala kubanga taata we. Olunaku lw'oyagala okope karakita ya taata wo naawe okole byakola ogenda kufa. Tubulazi nze sibigendamu. Gwali opuliddeko nga nvuma lwaboogo oba Jjenuna Lweyiso oba Franka tumwebaza mbavumire ki baali bankoze ki oba taata wange ayina entalo zize ng'omuntu nze tezinkwatako sina mulwanirako. Gwali abeko omwana alwanirako taata we ku ntalo ze. So daddy don't make me to look bad because you don't care. Sako buzadde atafa ku bulamu bw'abaana be. Nuga n'ebintu bino mbirimu naye abaana be ko omuntu asobola okunzita.
in the process oli mu kudefendinga Bujjingo ne byo defendinga tobitegeera tebannabe kubuuza nako police esirise amajega sirise ba minister akwatibwako ensonga owa internal affairs agambye naye bimubuzaabuza kati ovaayo otya really dad lwana ntalozo nze sinnatuuka kulwana ntalo na muntu nze ne bwesanga mwami Lwabogo mubuuza nimuga mwami Lwabogo gyebaleko netambula nenyenda era bwensanga Franka tumwebaze mubuuza kubanga nze